abakyala abangi amafuta gali mpulira naatera okugula emmotoka Sabadduka ebiveeko ebimotoka tobisobola munnindeko bino bikola bitya gwe Sabadduka yaguze emmotoka Sabadduka sente wazijjeyo Shusa level ne Pride Microfinance. Funa Pride Business Loan leero okulakulanya business yo. Pride Microfinance, your growth is our pride. We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve, with the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Mosque. Lighting City, the 21st century electrical and lighting store. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tusinzidde wano Jinja. Nva kwogera ebintu eby'amagezi. Omuli amabina. Oh yes. Because abantu bye baagala owulira ddaaga. Nze abantu mbabulidde kimpisizaawo. Buli lwe njikola ebintu by'amagezi baŋŋamba Kasuku leero tetwakutegedde. Nobayitera omusajja azimba mayumba. Aba tips z'okuzinga nti Kasuku that's not ours. Yuzi zigana. Ne zigana. Yeah. Kyokka noleta akazibu ekapo. Ne balyoka balaba. Kyokka ono wano azze afunye views 2,000. Ayogera byakuzimba ogenda omulala ku channel endala ali mu 5,000. N'ogamba bannaye kiki kye nabagala Kasuku bye twagala obimanyi totubuzaabuza. So tuli wano ku Purple Skills Clinic Creatives Conference Jinja. Mbadde key note speaker era tobeereyo ng'olina gigi ya keynote speaker n'otaŋŋamba. No gikubye. Njikubye. Ate okoze nga bali ba keynote we bakola balinawo bakeberano ku simu wayogera watunula wali. Nabadde nabawandiikidde obuntu. Abaana bano nera bali mu up country awo tulina obbagamba. Tebalina kuwulira nnyo mpewo. Olw'okuba akutte wano ku Main Street bamumanyi. The goal has to be bigger. Otherwise webale kutegeka mukono mpola muganda kintu ekyo webale kikwasa maanyi daaga totugaggawalako nga tetumanyi nga wansookayo nalaba olina ne graduate sebo nalinda bagundi bagita atyene y'abazahara ebeera ku Pearl Magic Kampala cream yes. Nagamba I have a certificate in DJing kajina nengamba kati daaga naaba mu ngalo nagambirawo ddaaga engalo zinaabe Zara ali certified DJ mutereevu wonna ISO ate ISO certified so walaga wonna bagamba mukwano gwe tandika okole. So how is the going these days? The going is not bad. I know birabe ebintu etuli mukola. By the way kinonze nalabye ekironga musuza bamuwadde ekya presidential advisor on creatives. Yes. Kati kiraga government etandise to recognizing anti banavuka bali mu space eno creative economy. Balika bayinamu keggumba. Kati wafunire yabakulira probably ayinza okusaka kimu bibiri ebidde eno. Tetuli so sure naye just tubeera ne so nze kinzizaamu amaanyi ebintu ng'ebyo naffe aba Purple Skills naffe tugattako Kasuku okimanyi nti buli omu kuffe alina contribution gy'alina okukola eri abavubuka bano willingly or unwillingly subconsciously oba
ng'okintendinga okwata omuvubuka ono ali behind the camera n'omu-empowering n'omugamba gwe aba nkwata wano ku Kasuku Live aba afunye omulimu kitegeeza oyo employment gy'aliko ogimanyi abantu bali mu MTN sente zemusasula tebazirabako bali eyo mwezi corporate company eyo kibadde kinyuma nga nze akutte kamera wano ne mu interviewing amubuuza bossi bakusasula nga balina okusasula kati ati bagambye origistaringa channel payslip katusasulira mu bank yes ekintu kyatabuse ssebo nagenda okuregistaringa Kasuku Live nanga nti erina kugira mu company. It has to be a company. Yes. Kate tuno. Tegeeza omusasula ne NSSF on. Please, this man is paid a lot of money that most of those people batubonyabonya atuze for sponsorships sebatakwatako. Era kyavola waliwo yajjanga mugamba kati waliwo company yafunye deal okukola yamadde muganga twagala ojje oberengo ne bamubuulira ssente n'abagamba ekijja so oba bino ebintu tebanaba bitegeera bye tuli mu kukola bino ebya content creation yeah, I think people have not yet this one I will say nga sirimba content creation mulimu ssente ekyo kituufu. You just need to make sure you're doing the right thing. You're talking to the right people, you get your numbers right, you're going to make them money. Ate tekyetaagisa mbu n'okuba Kampala naawe ne jinjo osobola okukola content creation oba bulu erina okuba akajja. Kati nze abantu abasinga okunda abali wabweru wa Uganda abamu situukangako na gye babeera. People in Belgium, USA, Australia. Ninayo n'abali e Rwanda nno mbalaba mu fiidi yange. Naye Abanyarwanda oba waki ennaku zino banneesibyeko bakulabamu balabika potential. Waliwo neya inviting all expenses jangu sibanga itatawo balina hoteli mu Kigali jangu nsimaye n'abantu bakwaganyo mbu waliyo omusajja yali yeeyita Kasuku eri kali ndoozanga w'amaanyi kati ne bamu exposing nga namuga nti ate origino Kasuku ali eno kati baagala kulaba ku origino bandi bubi kati tugende tukole tour. My brother, when are you coming to Rwanda? No mugamba yakugambye tukole poster border to border Kasuku tour Rwanda. Andi nangaye basooke bampeyo sente nyaga milioni 10 zibeere wano. Bo bakyali kubirimbu, we are going to give you where to eat and sleep. Kasuku ogambye abaana baleme kweteekamu mpewo. Nze mpewo nino gisika. Sebo daga 13 years later nino kusika empewo. Era nze abaana bagambe tebasika. Tebannaba tebalina we baatuuse. Sebo nze Uganda njikutteko ekitundu tu. Njikutte semanengene nti. Beyekyuse eti nenyigange nga manyi jeke eri gye baakoba principal ku kisaawe. Abasirikale balina asoko nina ekivulu tewali bizibu. Abasirikale balina jeke gye bakuba bakukwata wano be bati kati boxale bagiyingiza mu kabina be bati tebasobola kugamba Kasuku genda wali eri mu motoka n'ekivulu. Simanyi waki bakola be batyo kati eyo jeke be bagikulya kasita olwana nti osigaze amagulu wansi oba ogenda yulikamu kati bakutwala era ogenda ofubutukayo nga box eyulisa oba oyagala oba toyagala okitegeera. Yes, so mbadde nyina ebintu bibiri bye njagala okubuuzaako. Amanyi saaga nnyo okuteeka nnyo mu mboozi za ntalo tozaagala naye kisooka Eddie Kenzo baamuwadde obwa presidential advisor on creatives. Do you think he's the right man for the job? Who has ever been the right person? Simanyi. Because fenna tulina contribution gye tukoze ku creative arts olina contribution nina Katamba ina everybody. Ate creative arts nene nnyo teri just bayimbi ekintu kinene nnyo kirimu ba actors actresses bani so fenna Kasuku tesobola kubeera abakulembeze. That is fact of the matter. Bwe tubeera abantu 10 walina okubeerawo omu atukulembera era ekyo kibadde ekizibu ennyo wano mu art industry wano e Uganda mu bayimbi buli omuntu wava n'agamba kale Julius Kyaze tukulembera aga ate Julius ye gwo omutuufu tolina muyimbi tokola ngaye n'oluyimbi nimba omusajja ali mu creative economy business agitegeera he would have been the best leader for the musicians. Naye munnaye baamuzalawo ne bamugamba sebo tojja tukulembera netugamba kale tufune Waikibenda omuyimbi Waikibenda agamba ate gwe oli muto nnyo kyabwe omwana yakajja Waikibenda apukambingi atukulembera atya oyo ne bamugamba Daikubbali ne wajja wani ani ono Jenkins wagamba yakola chapati nyingi Sophie Gombia. Sophie. Sophie yakola mwensobi. Yato omugaati ng'agenda mu kalulu.
ye yali agenda mu kalulu. Yali agenda mu kalulu. Okay. N'atya. Yeah. Naye bakuba Sofia kalulu sister wange oyo. So Sofia agenda naye. Sikirabangako. Cindy ajja ne Fiina. Kalulu ka kansala kaluma. Sophie gundi ajja Fiina. Fiina ne Cindy. Kyogamba oba bakubira engalo. Cindy basooka ne bamu embracinga. Omanyi Cindy yajjanga Idi Amin. Eyawamba. Yajja ekintu oli bakita Cindy bakimukwasaamu nti ngeri gy'obadde vice gwe sikira. Omwana oyo Cindy yajja n'omukono nga gwa kyuma. Neze kineewuunyisa bano bonna bayimbi. Yes. Abaali active twabetestingako. Abaali tebali nnyo active naye nga bayimbako nga ba Sophie Gombya bakulemberako. Abaali abato mu generation eno nga ba Waiki Benda bakulemberangako. Abali mu creative business nga Julius Chazi nabo bakulemberako ne all of them ekigana lwaki abayimbi oba ba creatives twezala wa naturally twali tulwanirira copyright nali nkyali Katogo kati twagende wa Uncle Katolu bw'ameri ku Royal Theatre waliwo olukuŋŋaana lwa copyright kati nga ku high table kuliko Bobby Kato n'abalala baaliko Rasta yayingira entrance bebe n'alaba ali eri waggulu ku high table Bobby Wine akola bawutani n'afuluma n'agenda. And that has been the biggest problem. That is the biggest problem. Because at the time he had to think that the problem we are tackling is bigger than his misunderstanding. But later on, you're realizing now he did a campaign nagamba nze music wange ba Jordan bamukolechi bamutambuze kubebya ebiseera abayimbi baali beegasse nga bagamba twali ku National Theatre abayimbi nga bagamba nti music waffe bano ba Bigo FX bali Jordan bamusalira bwerere kituufu kati bano bonna abayimbi be basalawo bonna ne basalawo nti bannaye kino kye tujja okukola because bano ndowooza bali yayitakolagana nabo bulungi naga nti nze music wange nzikiriza Biga amusale ne ba Jordan buli kimu ne kiyikirawo so nzija kulaga issues za leadership mu creatives kakati tugenda ne tuvaawo ewa Waiki ewa Cindy Fiina atawo tuyingira mu era ya associations nti Fiina Cindy ate tubakiririzaamu sa Chameleon naga akankole superstars nze ndi munene kati Fiina nkulembera atya nakola superstars mulimu sahabani bani nakyo nekigaana obakyagano basale ya intermediate nga I think n'abagamba you know what mwino kola ekintu mwino kwegatta ne basizinga fire ne baddayo mu umma federation nejja federation wejja of course the conversation was anyo yatukubira Musuuza okay Musuuza aina erinnya lye lirina weight nene nnyo era kye yakola Eddie yasooka n'akubirako abayi ebikonge ebimu bibeereko ku side era jjukira meetings ezasooka eza federation mwalimu a lot of ebikonge yasooka n'akwasaganya Bebe Saha Palasos Shiba abali balinamu bu beef awo ne bakola side meetings eno then n'alyoka ayita meeting emu nga bonna abaconvinsinze basse kimu. Initially he won. Yes. Initially he won. N'abaleeta closer. Naye ekisinzo tutabula wano tuli ku issue ya leadership naye ekisinzo kutabula leadership ne wobeera walayi ng'olina qualities ezimalayo kwe kusuula mu creatives hard cash. Bannabitone okubasuula mu hard cash whether avudde mu state oba zaatya we wava obuzibu bwe bwakyankalanya Cindy Fiina regime awo ku umma nga Salendowooza ayagala kuwa support umma ne bagulawo office ne bagulawo branches ne wala abayimbi ne batandika abo babba sente zaffe kibi nga tewali wona kunoonyereza batuwaza mmeka za kola ki era zikoze eki obuzibu ne buvaawo. Fast forward ewa Musuuza Federation esente zino ezakajja zakola kinene nnyo ku disintegratinga federation
kati newobeera nga walaayi gwasaanidde okulembera there's going to be people ababeera eri mu bukoona nga bagamba Kasuku tesi tajja tukulembera naye nga outrightly why is Kenzo the best to me? One, Kenzo alina byakoze internationally tukkirize tugaana oba tumwagala oba tetumwagala ebikoleddwa biyambako not just industry yaffe naye regioni. Kenzo akubye festivals he's exposed exposure eyo asobola okufuna amagezi ago n'agatukomezaawo wano. Nze kino elective ye neya presidential advisor njirabamu more of an actually should have been more of an ambassador nga balina muteekamu ssente nakola strategies tusindise tutya abaana baffe muzi Afro Nation muzi One Africa Fest abaana abali wanewa in Uganda. How do we showcase more of our Ugandans on a global platform? Yes. Kati nze ndaba nnyo his role his bino bye bamulonze more of an ambassador role than bino ebyokutuula mu office nti no bamuwadde office wali eri ne desk si kiraba nnyo. Then ekyokubiri bino bye tuli mukola wano I think Eddie alina byenyigiramu nnyo. Other than that tugenda kulaba presidential advisory and creatives nga sigadde ne titles naye ng'omwana ali wano ejinja creative gwe tusanze wano takifiiringa appointing Kenzo a presidential advisor on creatives and creating a ministry of youth and art egenderamu ebyo byonna which do you think could rhyme better? Ogenda kuŋŋamba ndi ku fence naye let me tell you ministry kituufu ministry of gender, ministry of what tulina ministry of gender si yalina tukolera ku kyemirimu biki ekozeewo ki wali owuliddeko report nti we've created these so many jobs in Kampala, in Wakiso, in what Bayale. Maybe babikola naye but we don't get to know. We don't get and yet that should have been first priority. Actually it's a whole ministry. Kubanze nze nafunako information waliwo contracts, professional contracts. Yes. Ministries ya gender zesayininga nezo zi Dubai, Saudi Arabia nga tebatwala bakadama batwala doctors, professionals naye batwala abantu baabwe. Ekyo kyekizibu. So nze kyeŋŋamba Kasuku newe tuba n'omuntu omu oba ndifunayo ddi omuntu wange mu gavumenti waliyo balamu si muntu wange balamu muntu waffe ffenna eno mu art naye ŋŋamba omuntu owuwo yo person bwoga nti baanaawulira nti batwala badokita naga nti Kasuku jangu naawe ogenderemu naye nga ate jjukira oyagala kuyamba the national. Yes. We tuba twagala kuyamba the national tusooke tu identifying because ekitutawaanya wano I think mu Africa oba ne mu Uganda twagala nnyo zi office butereevu kyokka ng'emirimu egikolebwa gya individual. Naye kati challenge eriwo abantu gye babuuza ate nange nga njebuuza. I look at it as simply an appointment. Because we have seen so many presidential advisors that never see the president, never advise the president. Do you need to see the president? Yes, because omuntu gwoge omuntu kubaka tujukira boti. Kankunyumize ka story kano. Waliwo kyaliwa ngakola mu office mu kitongole kya government. Yaŋŋamba Dag nze bampa wano omulimu ne mbagamba temugumpa naye mumpe ka position wano katini n'akadesk. Ne sent guys akoze mu kadesk ako. Azimbye zi flat zi apartment kadesk. And that is where the challenge is because after they appoint Kenzo a presidential advisor, does he have power to implement? Because presidential advisor is to suggest. Okusinziranga bwe ndowooza as a president I advise we could do this. But ndowooza does the office have power to advise implement? Nze kyeŋŋamba kiikino office tugikuwadde Kasuku gwe head of Kasuku Live. Yes, you have that position. Nze nga CEO waggulu president nsayininze ensi yonna ekikoze ekya ekitegedde. Your work as Eddie Kenzo kugende yebweru osake genda mu bachina bagambe guys njagala kuzimba theater e Uganda okitegeera I have this presidential backup. Yeah. Ogenda ononye investor omulete wano mu State House
omulage muzeeyi omugambe muzeeyi ndeesa abachina baabano baagala kuzimba theatre eyambeko ba creatives baffe nze ndaba ekyo kyeweetaaga more than kulaba Museveni n'omulaba gwe omulimu gw'olina kukozesa eno position gyakuwadde ogende ebweru eyo okozinga change kyenagambye it's more of an ambassador role than an office nti Kenzo atudde awo ye presidential advisor alinda muzeeyi amukubira essimu kakati ba creative mbakolere ki bazimbire studio nedda si bwe kirina okuba Kenzo afulume afune like an implementation team oba committee or whatever kyonna kyana coming up with but empenda nti kakati tugenda Nigeria twagala kola kitwagala ba Doni Jazzy bajje batuyambeko wano ba Atini ba Nesim bazimbe batya audio studios zaffe ku level so exporting a music waffe beyond naye nze kyenda bekisinga is people who are going to invest in art Kenzo your responsibility genda very very core jaino kola era ekyo watakikola he would have failed. For starters, congratulations Eddie Kenzo. I've seen everybody having their view about the appointment. Nenze Katonda yampe ekintu kimu. Yes. Nze nzikiriza mangu. Ensi gyezzeeraga ne gyeva nzikiriza mangu era ne bembera n'omuwala. Omuyaye bajja n'amunkwanako. N'ogamba. Sirwana nzikiriza ne ngamba waayo omuyaye alina kyansinziza omuwala bakoze eki. Now, so we have to accept whether we want it or not. Embrace it. He has the presidential appointment. Now, how do we work with him to make sure nti docket emuweereddwa eri beneficial eri ba creatives kituufu docket gye bamuwadde oba gye bamutaddeko si y'abayimbi bokka erimu ba tiktoka erimu baani ye bane wategedde ba tiktoka be bagenda ewasale inalaba ko bayina be batwalayo naye ensi bannayo ejjodde eddiiru omuntu wali omugaati gwe muleka batwala kati ninda lwe banayita ba youtuber boloka abatwale nga siriiko problem nyongera okutya ensi eno anyway but this is what's up. One, buli asobola okuwa Kenzo backing agimuwe. That is bebana stipulating ebintu by'alina okukola ne bamudefiningira lwaki yes stipulating anti mu Uganda sebo olabawo mu government eno ogiraba esobola okuleka n'okola ebintu bingi by'oyagala n'okwetuminkiriza wootuuka okutulira ne bagamba but that is not your docket. That is in the line minister go and see the other one. Naye ng'ovudde eno oluka ekintu okitwala okitegeera alina okusooka okurecevinga naye nze kyeŋŋamba because sector eno ekyali unique bandisoose ne baleka Eddie n'asooka n'awa suggestions ze ne baleeta naye ne Eddie n'asooka n'akomawo eno naffe ne tumuwa ku zaffe n'agatta. Njagala kwebaza gavumenti especially President Museveni ne General Sale nti nze bulijjo kye nali njagala baakikola baali balina otuuka we basalirawo nti kati tugenda kukola with these people this line era eyo federation ogifoominga yali idea ya General Sale n'ayogera n'abantu be n'agamba okkaaya n'okubadde muwuma akubadde wawawa we need to start something fresh ekigenda okugatta abantu bano era ne bajja Kenzo ne bamusomeramu ne bamunnyonnyola nti ekintu twagala tukikwase either gwoba kamiiri mu kitambuze naye task esooka kumenga sure nti bano abalinamu enkayanakayana tubaleeta on board nannyonnyola abantu which executed well kati government neesalawo nti egenda dealinga na federation abasigadde oba bakola ki yo yasalawo kati beeriko so ekyo nemmanya nti kati at least entala endala ezinajja government oba abanene mu government baba basazeewo nti tuli ku bano kijja kutwanguyira bw'okimanyi ne mu private sector foundation bateekako Ragadi nga board representing affe abali mu art kituufu mu creative sorry congratulations sir akikadde mbadde simugamba nko congratulations naye congratulations awo bamuwa kulya but I think it's a journey you know nze mbadde mbelievinga nnyo nti waliwo abantu abaludde mu kwogera n'abanene abaludde mu space ya art eno nga balina ideas ezirabikanga ennungi naye nga ziri wild
nga teziri viable kati bwe bakwasaamu ku bavubuka abatandise abali kati nga ku helm nti kati bo realistically balaba ebintu. I've seen people saying Kenzo teyasoma bamuwa batya ekyo naye nze we nakyagalidde wali wamu titulina abantu baffe bangi structure za government ziba tezirina nnyo space y'abantu batalina bitabo naye ng'ate bw'otunula eno abantu abasinga abayiseemu because now if the guy left here and got a beat he got awards ezo zonna how do we tap into him era naye alina byalabye eyo byayagala dde okuteeka wano so we only hope that one okuyamba abayimbi tekubeera so consumed by politics kuba yes wadde appointment eri political naye ate tulina otutegeera nti ebyobufuzi buli we biyingira awantu ennyo deep kwakati federation walaba ssente bwe zaavaayo engabana ndowooza beetaabeera kiriya abantu ne batandika ffe tugenda nakwesimbawo okitegeera kyekugamba kati obibeera byongera kuzza mu bali mabega oba ate nga nze mbabuulira mazima if Genosale or the president or Balamu bemma munabye video eno nze am a pure example nti ku YouTube osobola ofunako ssente nze wendi waliwo abaana bangi abataagala kwogera nti YouTube esasula TikTok esasula kati tulina okutandika okufindinga out as a government how do we collaborate ne ba creatives how do we enhance kyebakola okulaba nti nga Ruto watandise okukola wali e Kenya butereevu and of course ekyo kati government gyeri Facebook senga mwagitadda kati Kenzo ye assignment because ba creatives emirimu gyabwe bagitundira ku social media platforms so kyalina okumakinga sure one internet prices ebyo ebintu byonna ebitoolako creative ono okututimuka I think byebyo ebintu ebimu edi byalina okutandikirako then ate ekyokulala buli muntu gyali njagala kubasaba ebyobufuzi byawukane ne art simanyi bwe kinaabeera naye Katonda singa asobola otuyamba ebyobufuzi ne byawuka omanyi waliwo ekintu ekyakolebwa federation ye bwejja Kamiria withdrawinga naga nti kanzikirize embeere mabega wamwe ye nadda mbibye kyekimu ne bebe kulu bajuliana mu beginning nawulira baalimu naye ne basalawo okugamba ezandibadde nga obstacles ne basooka bo ne bakola ki ne ba withdrawinga ne bakkiriza ekintu n'ekikola ki kati challenge etukyalina mu art ne bino ebya creatives ekyali mu byabufuzi okubimixinga naddala olw'ebyenfuna simanyi we binaasobola kweteera omuntu n'abeera ng'asobola okuba awagira noopu oba NRM oba DP naye ng'ate asigala asaavinga nze kyeŋŋamba kibeere purely business we bagamba kasuku kyano yiino omusajja agenda kwesimbawo eno jinja ayagala squeeze back ate lwaki oba ogaano gimu nadde waliwo eyaddampaamu naye ne ŋŋaana n'ogaana nkyakirowoozaako ozikwata otwala omugaati ewaka ndaba ku mulabi wa kasukula ivu ayinamu akajanja amanyiira akubuze lwaki wazikutte naye ajjagguma kyoyogedde kituufu ajjagguma ategeere nti ate wabanga kyano tagitutte mbuno kyano ya kasuku agitutte ategeere nti namukasa teyampeerera kubonaabona kitu kibaawo. So, but once again, congratulations, Eddie Kenzo. We wish you the best. We have high hopes in you now. And you will advise the president on things that binakola. Kwanza enkoye meeting ezigenda mu State House. Ezituula nga tewali kikutuka. Oba okitegeera. Ne nalabye babaddeyo ku state. Nalabye alien ne bebe ne kambi. Abo nno omukulu tebaamulabye. Babadde ku State House babaddeyo omukulu n'abagamba mmwe muli special case musooke mubeere awo n'ayogera n'aba federation nga bw'agira naye bafudde jangu wama president ne dawali mmwe mukyali special case eyo meeting we balondedde we bamuweredde ekitiibwa kya president ndowooza be yafulumye president n'asalawo nti katukibawe kati bani be baamaze ne bagamba mmwe muli bange mugenda kundaba
tewali buzibu mugende tugenda kufuna olunaku olwaffe tutuule twogere waliwo yavuddeyo ng'avaako n'obumansuka nga mukambwe neŋŋamba sivyo ndivyo naye bali nalabye president yabawadde ssente bagenda kukola studios across the country era federation n'abawa emmotoka 3 of their choice zibayambeko okukola emirimu gyabwe which is a big step forward. That's a good one. Yeah, it's a big step forward. Good one. Yeah. Studio ani agenda ozimaintaininga kati awo ekyo kyesitamanyi kuba baatuwaako studio abayimbi baatuwaako studio nga mukyala Nakyobe yagikwasaganya yali awo nga ku Soroti be baamukyusa ofiisi studio in charge n'akwatamu ebyuma n'agenda nabyo neeri baatugamba ekiwatule eyekiwatule bamuwa byuma mujje mu bipangise ku sente ntini anti oli yatugamba nti baamuwanga byabwereere kati gwayogera bw'oba oyogedde bwotyo then kuba ne information Uncle Rasta we yaŋŋamba tokanyingako kya uncle biraga temukola bintu ebyo obaako ne wookoma toyagala sigazaamu wadde akatiibwa ate Rasta aba atya uncle nti Uncle Rasta anyway but that's like what's up. Like I began, I'm happy Douglas is doing these creative conferences. Tunyonyola abaana bano ebirala bibasobola okukola naye ekyakye njagala tuwongereko njagala boddamu okukola creative conference. Yes. How do you make money? Kuba ffe kyetwagala owulira sente tuzikoze tutya mu mulimu guno because naye kati kasuku nga tonagenda ku sente omulimu guno gulina okutereera because ekiremye kati nesse baana bana nga bali ejjinja ayina channel ya YouTube muyimbi ayimba akubyewo akantu akakatini neera kyalina professionalism issues ezo ne branding ye so nesente tajja zifuna ebyo byonna bye bitabaawo era sente tozifuna kubanga sente ye endi wali eri ne wano ne social capital kyoyogedde kubanga omwana azze wano alabye kasuku naye ate awulidde afunye alowooza kasuku yalina omubooza eza mutabani wa Namukasa nga nze nsanga abantu ab'amaanyi ne bambuuzaako ne bagaa ssebo mugyebaleko nga neewese nako an idiot here wants me to nabamanyira. But anyway, guys, follow these conferences. I'm very happy that the whole thing of Purple Party okigaseeko value nti abantu tebajja buzi kusanyuka nga bwe mugenda obeera eno wiiki ejja naye mulina kyemusoosaawo society nemubaako kyemugikola kyemugiddiza. So that has been the discussion on Kasuku Live. Ngambye kenzize siyinza kuva eno nga ddaaga tetukozeeyo kantu lwaki okayita akantu anti baati yeyatandika ebyo nga bakusanga oyimiridde awo anoonya konti kyagaddaaga tukoleyo akantu kati ntambi n'atandika nti Kasuku ndi wano n'omusajjawo ow'akantu so baati ye founder w'akantu omusajja tumwe flowers era bekusagalaga nti addaaga tukoleyo akantu in memory of ngoma yanti tuli ku layini ya baati content yasumbuwa omwana oyo okutuusa bayibula ifulu yasamba akajji naye kati naye ali mu ssente mulaba yafuna visa ya Amerika n'agamba sigenda genda kuba yali ayagala kubomba genda Amerika tiketi tesobola kubula but kati yafuna ssente yagula n'akasaawe kaavuga mbadde manyi yagula akasaawe kettaka oba obumotoka bufiruda bakayita kasaawe kasaawe busanga oli ng'avuga firuda omugamba akasaawe okatwalawa ayina ssente yafuna ku ssente yaŋŋaana ng'akasuku kenfunye ku ssente sisobola kubomba ate jjukira musajja w'abafudde abo bafudde abanyigayo kyova amuyise Uncle Rasta tokikola kati ate olwo abaana bo banaamuyitaani tochikola Jaja Rasta tochikola. So guys, that's like what's up. I'll be waiting to hear from your feedback. N'ekyokulala temuteeka nnyo maanyi ku mwana oyo mumuleke
ky'otasobola kukyusa kkiriza weewala akasajja ku mutima kiri very important yabanyiizizza okufuuka juice mu okuyiwa naye munauganda alina fitina gyestategeera naye nze katonda kyenasooka okukola eventually eno later in life nakkiriza nti daaga baabanga yayina papo party kintu kikiiseemu either kankole ennyo nange nfune ekyange ekiyitamu ekirala oba mukubire mu ngalo nti webale kukola ki kiyamba nnyo buli lwokkiriza omutima gwo obutazimbazimba kuba naturally tuzimba emitima naye wabawo akasajja akaga nti kasuku kakkana buli lwokkakkana omaliriza okoze ekintu kyo kyoyagala okukola oba ogenda mangu kukiddako naye buli lwozimba omutima n'olemerako yemu abaloga buli kiseera babeera nze like oyo nedda lekeraawo ebyekisiru buli akasajja kali bulokali akazimbye funayo ku Joyce wa Nyamutooro onyweko kyogera Nyamutooro yakoze kati ye juice maker bwe tulina Nyamutooro juice Nyamutooro juice you get some juice you drink some juice ogenda okulanga eyo no brand nno musuza yandikoze Nyamutooro juice bakole Nyamu Kenzo juice ayinza n'okutambula by the way musuza baako ekintu kyokola nga mukyalina celebrity cup wano ekyaliwo steam kuba yabeera ne Rema tewali kye baakolayo wadde akayimba tebakola luyimba kuwaluwulirako bakoleyo akantu ate nga waaliwo studio nga kookola ne mama kolabo yafe nga yomuli nasanga ekisage eri ku Purple Skills nga kiyita Lisa mama ne mga gwe tokiddangamu ye mama we yakuzaala omuvuka muwanvu ali awo baati mami mga gwe tokikola bazaddewo bakufaako obaina kwen TV waliwo omukazi yali ayagala tumuyite mami kati nice ayimirira mu meeting agamba thank you mami omola amugamba is that your mother is that your mother don't you know your mother nice weeta n'ebitakwatagana omusanga lumu nampita anko olulala nampita kazini nawadagi nice gwe wayigiriza oluseke buli omu abakuteekateeka dagi nice waliwo waayitawo nze esaasira n'omuntu akuba oluseke nga gwe grandfather we oluseke mu Uganda. Until next time mubeere bulungi interview ogigadde mweraba.